omugambo omukebere okwateko ku nsawo ye ogisimule tebakkiriza kusimula nsawo zaabwe abasinga. Naddala mu paaka ey'omu Ggwanda bobongereddemu ddala amaanyi kubanga tebalinze poliisi basazeewo batandike okukola. Atwala ebyokwerinda mu kitongole kya Autoflosias Damulira atubuulidde ku mbeera nga bayimiridde mu paaka ez'enjawulo n'engeri gye beetegeseemu. Mu kisenyi kya Kisipaaka nozere paaka zonna endala olwaleero tulonkinze kulaba nga tuzzaako obumu okukebera bbomu ku miryango gyonna egiyingira mu paaka. Era nga tulina mu nteekateeka okulaba nga ne ku masiteegi gaffe gonna nga buli siteegi bakayidi babeera n'obuumu okulaba nga buli musaabaza ayingira mu takisi basooka kumukebera. Atulaza obumu obugenda okukozesebwa okulaba nga baaza buli muntu ayingira. Byonna olaba nga tulizemu okwerinda era ne mu paaka endala zonna tugenda kutukola bwe tutyo. William Buyondo ku Bukedde TV 1.